egezi maaso n'okuba nti eyingiddewo era nga birimu minisita ow'ensonga ez'abamusiga nsimbi gwe bayita Evelyn Anite si ye yalidde yalumiriza abalidde. Minisita Evelyn Anite avudde n'agenda maaso n'okuba nti ategeeza n'agamba nti sigenda kubivaako, sigenda kutekuntwala mu kkooti mwali ebitaano. Bwe n'ataddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo kakati abakulu mu kitongole ekiyitibwa Uganda Investment Authority ekivunaanyizibwa ku kusiga ensimbi mu ggwanga Deputy Director General bamuyita Paulo Kyalimpa avudde n'agamba nti ngenda mu kkooti. Oyinza otya ogamba mutwalya ssente obukadde 5 twaziigabira mu kitongole ekyo. Kakati Deputy Director General mu kitongole kino nga bwe nkutegeezezzaako ye Paulo Kyalimpa avudde n'atiisatiisa okutwala minisita gwe bayita Evelyn Anite mu kkooti nti yamukolako statement bwe yategeeza nti waliwo ensimbi obukadde 145 yagenda maaso ye n'abakulu abalala mu kitongole kino ekya Uganda Investment Authority ze bagenda maaso n'okuba nti beegabira nti ensimbi zino bazijja ku bilioni 871 looni. Zino ensimbi aba Uganda gavumenti ya Uganda yagenda maaso n'okuba nti zifuna okuva munda mu ggwanga lya Bungereza UK Export Finance omwaka 2019. Kati okusinza ku minisita ono Evelyn Anite agamba nti abakulu bano kye baakola ku nsimbi zo Uganda zereegera maaso n'okuba nti yeewula bilioni 871 nabo baafunako kintu kidogo wa bukadde 5,045 buli omu, kintu kidogo. Evelyn Anite agamba nti ensimbi zino ezaali zigendereddwamu ogenda maaso n'obeeka nti ziyambako gavumenti y'eggwanga lino okuzikozesa okuzimba Namanve Industrial Park ate abakulu baazigejula mu kitongole ekyo ekyabamusiga ekivunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi baaziddako ne bazigejula era ne beewa awaadi ya bukadde 545 buli omu. Kakati okusinziira ku bitugenda maaso n'okubeeka nti ofuna minisita Evelyn Anite yavudde n'agenda maaso n'okuba nti asaba sitaafu bonna abaali mu nteekateeka eno y'okufuna ensimbi zino ennaku z'omwezi nga 23 Julayi 2023 yabagambye nti poliisi muzizze mu ssaawa 24 mwafuna obukadde 5 singa mugaana okugenda maaso n'okuba nti muzizza mulinde ekigenda okuddirira. Evelyn Anite agamba nti this was an act of corruption. Kuno kwali kulyanguzi. Kakati bibadde bikyali awo Paulo Kyalimpa Deputy Director General w'ekitongole kino yaddukidde mu kkooti agamba nti kyotusibako kimanyi kinene. Kati ng'ayita mu bannamateeka be Alakandi Company Advocates addukidde mu atiisatiisizza tannaba kuloopa naye atiisatiisizza ogenda maaso n'okuba nti akuba minisita Anite mu mbuga ez'amateeka nti njwanjwa defamation. Kale ebintu we bito bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Minisita Anite Evelyn otegedde nti bateekateeka okumuloopa agenze maaso n'okuba nti ategeeze n'agamba nti asitidde yadde omulundi ogumu n'akatono obujulizi muyina abakulu beegabira obukadde 5,500. Kale ng'eggwanga libadde likyali mu ssaga y'abakomishona aba paalamenti okwegabira ensimbi obukadde 5,500 n'ebikumi 4. Kaakati ate n'abakulu abalala mu ministry evunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi mu kitongole kino ekyabamusiga ekivunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi Uganda Investment Authority. Kaakati waliyo abakulu babalumiriza nti bwe baafuna looni okuva e Bungereza ya buwumbi 871 abakulu kye baakola beekubako enfuufu buli omu n'amegulako. Kuno kwali kumegula buli omu n'amegulako obukadde nga 5,545 bagenda maaso n'okuba nti beekubako enfuufu oboolyawo. Ensimbi zino zaali zakuyambako mu kuzimba Namanve Industrial Park. Kakati tulindiridde kulaba kiki ekigenda okulabika nti kibeerawo. Emirimu gya Uganda Investment Authority si be baali mugenda maaso n'okuba nti balaba nti Uganda efuna ddiiru eno naye nti emirimu gyabwe gyali gya kulaba nga bawa
contract eno ng'egenda maaso n'okulabika nti ekolebwa ennamanve era nti bino ebagenda maaso n'okuba nti bakola ate byalwo nawo nekiviirako ne contract egenda maaso n'okuba nti esazibwamu nga 29 omwaka ogwavu 2022 kakati bino byonna bye byaviirako abakulu bano ng'ojjako okulya ssente zibaatwala nti ate n'obulagajjavu bwabwe bwaviirako ne contract eno ogenda maaso n'okuba nti esazibwamu kakati atuwulirizawo nawo waliwo akatubagira ak'amaanyi bano babalumiriza nti ebitaano mwabitwala 55 abakulu mwagenda maaso n'okuba nti mubitwala bagambye nti otuwayiriza bagenda mu kooti akaseera kano bwe natuuliriza